Chagulanyi kunga, kunga Zambari kunga, kunga Naruyima kunga, kunga Najja kunga, kunga Muwanga Kivumbi kunga, ra, cha, boda boda. Mu Uganda kati ekonomi esinga okuwa bannayuganda emirimu emingi gye bayita eya boda boda. Omulimu gwa boda boda guwa bannayuganda $1,200,000. N'olwekyo abantu abavuga boda boda baki? Naye njagala mbabuuze mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni eno gye mulaba newankubadde babawaana aba boda boda muli bulungi era babawadde pikipiki muvuga. Njagala obuuze munno ku mwenna ani aweerera omwana we nga bw'akula ayagala avuge boda boda? Buli munna Wakiso zukuka, buli munna Nansana zukuka, buli munna Gombe zukuka. Nga lwaki tugamba bwekityo? Eno Uganda bwe tutamalirira olunaku lwa leero okugamba nti tugenda gikyusa January 15 twenenyanga ffekka. Tetugamba kibugambi kigambo protest vote nti akalulu kano tukagendamu olw'ebyo wadde tebisanyusa naye tulina okukabeeramu. Tuwulira mikwano, twagambye protest vote tiwaliwo ebitagenda bulungi naye akalulu tulina okukakola ki? Okukabeeramu. Mumanyi bulungi nnyo ti akalulu kano ekituukidde essaawa eno ng'ebintu bingi tebitambula mirembe, ng'abaana baffe bangi bakwatiddwa, ng'obutenkanya obwolesebwa buyitirivu nnyo. Mwalabye erifu abakazi, ekitiibwa ky'omukazi kyonna kibeera mu bbeere. Omukazi ne batasalawo bamukwatire kiruhulu embalala, ebbeere ne baagala balijjeko. Kaakati tubagamba bwe baba nga abakuumaddiro ne batuuka okutyoboola ne tuterabawo na statement yonna yeetondera kitonde kikyali ku biki ebitukoleddwako. Nkoowoola abakazi mwenna aba Wakiso, mujje ensonga zino tuzitwale mu maaso, naye nga tuzitwala mu maaso n'akalulu kaffe nga tugamba nti ensonga zino tubikwasa ani? Tubikwase Kyagulanyi. Tubikwase ani? Tubikwase Kyagulanyi. Kugamba nti tugenda gikyusa January 15 twenenyanga ffekka. Tetugamba kibugambi kigambo protest vote. Mu mitima gyaffe tujjemu okutya, tujjemu okukola ki? Tujjemu okukola ki? Tujjemu okukola ki? Stop fearing. Tulekeraawo okukola ki? Ne banaatwala bannaffe mu basement, ne banaatwala balala mu fridge, ne banaakola atya, ffe abaliwo tujja mutwala nga kakoze eki? Nga katugeyo. People power. Ekyokubiri kyabasibirira entanda. Mumpuliriza, mwegeme omululu gwa ssente, mwegeme omululu gwaki? Kubanga Museveni akozesa sitaani, akozesa emirundi 3 okutiisatiisa, okugulirira, ekyokusatu kubba kaki? Kalulu. Ebyo ebisatu bwe tubinyweza omulundi guno Uganda yonna yakkiriza Kyagulanyi, Sentamu, Robert Mitembo, Musinguzi ye pulezidenti wa Uganda ajjako. Tukole omukolo guno. Mumanyi omukolo gwe tugenda okukola? Abaagala enkyukakyuka n'abatagala biwulira. Mumpuliriza, abaagala enkyukakyuka omulundi guno nga bamazima nnyo nnyini ddala
buli atajja na fulaga musooke mubuuze ebibuuzo bingi nnyo. Amazima gali nti abanaasinga obutajja na fulaga okujjako abatonotono Yoweri Kaguta Museveni. People power, our power. People power, our power. People power. People power, kulwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kulwa National Unity Platform okukwasa ambulera eno okakasa nti gwe Ssaabazoganyi gwe member parliament owa Nansana Municipality. Ogalo bwana Lukola kakati people power ebigambo byange bikyapa bitono nnyo bayitire deputy president atuuse obubaka bwa president n'obubwe era ahanding over umbrella eri honorable Zambali ne bakandidate baffe bonna abali wano. Olunaku olwaleero njagala kubeebaza olw'okwagala enkyukakyuka. Baganda bange honorable Lukola kyogeddeko bwe mbalaba mwenna abali wano abasinga muli bavubuka. Abavubuka muli bitundu 85 ku buli 100 mu Uganda. Bannamukadde abatukulembera olunaku olwaleero abatufuga bungula tebawera na 3% mu Uganda. Ekitegeeza singa tuyimirira ffe omukiki omuto bali baba tebalina kye batugamba. Pulezidenti yayimba nti obumyu nga bwakunganye bukola ki? Obumyu nga bwakunganye embo obugitwala terinya. Era basawo ne banyawo kana akalulu kakutwala embo. People power. Kubanga basawo ne banyawo bayinza okuba nga batulaba ne batulaba ng'obumyu ne batulaba ng'abato ne batulaba nga ki, naye basawo ne banyawo bwe tuvaayo ne tumalirira ne twekyanga amazima ga Katonda tubatwala nga tebalinnya. Olunaku olwaleero twogera ku protest vote. Protest vote tugamba nti kakole ki? Bw'omala kanoonya kakole ki? Bw'omala kanoonya okalonda. Bw'omala kalonda n'okola ki? Bw'omala kakola n'okola ki? Kakati tugenda kabanja naye n'okabanja tetunakabanja olina okukalondoola, olina okukagoberera, olina okusigala polling station n'olaba nga kabala bulungi nnyo. People power. Banange kola olunaku njagala kulaba faces enkambwe. Olunaku olwaleero tuli wano tufunye abayimbi ne batusanyusaamu tumwenyaamu, naye ku lunaku luli tujja kuba bakambwe nnyo. Ng'agasajja kagezaako okubba akalulu ka Nalukoola nga oyo wainalemu wafuna obululu 7 bongerako 0 ne basoma 7 ne tugamba mujja ne mugenda tulaba mmwe. Era people power beesanga nga tebalina kyakola wabula okulangirira honorable Nalukoola kubanga yali awangudde. N'olwekyo ku mulundi guno teri kuttira muntu ku liiso, tugenda kuba bakambwe, tugenda kuba abambisa naye tugenda kuba bakambwe nnyo. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Najja Nasif, Sipiika wa disitulikiti ya Wakiso aliko, ate era ssentebe wa disitulikiti ya Wakiso addako. Abantu b'e Matugga nsanyusa okubalaba olunaku olwaleero. Ate abantu ba Nansana Municipality mwenna okutwaliza wamu. Ndi musanyufu okuba nti mutwegaseeko ku lonchi ya muganda waffe Zambali Blasio Mukasa. Abantu ba Nansana Municipality kya mukisa mulungi olunaku olwaleero
twegasse okukakasa ti Nansana municipality yafuna omubaka wa parliament asaanidde okukiikirira ekitundu nga Nansana municipality. Ekyo si kyanjawulo. Olunaku olwaleero bano benyimiridde nabo wano be bakansala begenda okulembera nabo disitulikiti y'e Wakiso. Tutegeragana tugende tubanje akalulu. Kyembaganyeko ky'okutulonda nga 22 kiyinza obutakola nnyo makulu nga Uganda tennakyuka. We tuba tutaddewo amaanyi tusobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Konstitution yaffe tugamba nti obuyinza buli mu bantu, naye omuntu omu yakwata obuyinza bw'eggwanga n'abweddiza. Weetaaga kupolota kumala mwaka mulamba, olina kikiririzaamu mu mutima gwo nti osobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Ffe tetwasoma bukulembeze naye twekiririzaamu tusobola okukulembera bannaffe, era essaawa zino ne tubakulembera. Naye tekitegeeza nti ffe tubasinga okutegeera. Abamu mutegeera nnyo n'okusinga ffe, abamu muli b'amaanyi okusinga ffe, abamu mulina ssente n'ensinga ze tulina. Lwaki temukkiririzaamu tusobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino? Ate okufa osobola okuba ng'ogenda n'eleero n'ofa. Osobola osanga omulwadde wa siriimu n'abeerawo emyaka 40 nga mulwadde wa siriimu. Emyaka 40 nga mulwadde wa siriimu aba alinnye boda emmotoka n'emukuba aba afudde accident.